comrade yenna a commentinga a sharinga nawe ayogera ku mutimbagano kana Kalonzo njala nka bulungi nnyo era kakoke mu ntundo mukasale mukatambuze kagamba katya Akalonzo ka leero njagala kabere kakulu nnyo buli mwaka wulire bugubugu simuliro ngenda kajja mu lugero lugamba nti bugubugu simuliro singe sanja lifumba ate na kuga nti ekintu kyonna bwe kiba kyokya okirekanga ne kikakkane bugumu watto jja kikwasa engalo mu ngero bbiri ezo wenzija Akalonzo ka leero lwaki monkola ebyobufuzi ekisibira mu bbwa mu ggwanga lya Uganda muzze tuwasomesa nga tubategeeza enkola ya Museveni nti akunyigiriza mpaka kuwulira bubi bwakunyigiriza mpaka kuwulira bubi akukozesa ensobi nyingi nnyo twali tusabye ffena ne twesaba nti bakomredi bonna abavudde mu makomera n'abakyaliyo tubaleke basooke bawummule buli omu akole kyalina okukola wabula ate mu kkowa eryo ngenda bagamba nti anaagwa eddalu nkiddamu nti anaagwa eddalu asooka kwerogoza anaagwa eddalu asooka kwerogoza lwaki mbale bangi nnyo mwogera ku comrade Sanya Mujahideen ngenda basaba ekigambo kimu omwami oyo muleke ayogere buli kyayagala yekye kubanga byayogera mwali mbiwuliddeko nga NRM ebyogera ba NRM propagandalist nga babyogera talina kyayogedde bali mu kyatayogera Furufiga kyatayogera Gashumba kyatayogera Muhoozi kyatayogera Museveni kyatayogera buli kimu kyayogedde polisi yakyogera amagye gakyogera Bukedde yakyogera New Vision yakyogera Ministry Media yakyogera propagandalist ba NRM bakyogera kati gobo ulira ayogera eyebambozi ndagirira ate esaana bakola ki balwana ngenda kusaba muleka ayogere buli kimu kyayogera mumuleka ayogere buli kimu kyayogera kubanga buli kyayogera gwo yongera kuzuula mazima yeke nyini abayiwa amanda mbogo temumulumba mumuleke wabula kyoba omanya nti omuntu agenda okwetuga ng'akutta omugwa tomukanga muleke wabula bw'omusanga agenda okwetuga n'omuyitako n'ogenda bw'atuuka wagenda okwetugira asooka ne yeebuuzaamu omuntu wampisizza oba gwe tusinkanye nga ngenda okwetuga ugamba tanningize nga ngenda okwetuga era kiyinza omulobera okwetuga nga amanyi nti olina woliwo omulingiriza wagenda okwetuga kati embeera Sanya Mujahideen gy'alimu yeeyo yennyini mumuleke ayogere buli kyayagala kubanga buli kyayogedde mwakiwulirako dde ekyo si kipya nga mbagambye nti anaagwa eddala asooka kwerogoza mumuleke ayogere buli kyayagala ate sitaani alina effujjo bw'alaba ayidde gwagoberera lwaki goyinza okuba nga gwoyita kafulu mu kukola enkwe naye Katonda mulungi nnyo mu kukola kye bayita system ya divide and rule yagisinga bakoze enkwe za bulungi nnyo ne bagamba nti abaana bonna bagenda fuluma nga balina emboozi emu wabula ate mu system ya Katonda ya divide and rule yabakuddemu eppeesa limu eri Olivia Lutaya abyali bakuddemu bo benyini basoosokana nti lwaki ate avudde kuki ku ndagaano endagaano yeruwa temugimanyi Olivia Lutaya tabiriimu kati muleke bano bakole buli kimu kibaagala bajja kowa mubaleke ekisigadde mulinda akagambo ke bayita a few moments later mujja kuseka nnyo ate mugwe n'eri nkiddamu mulinda akagambo kamu a few moments later kubanga buli ekyokya okirinda ne kiwula n'okikwasa engalo temumunyega mbabulidde mu kalowoozo kaalyo mumuleke ayogere buli kyayagala ajja tuuka ekiseera kakkane ng'obudde butuuse kubanga bali abakozesa buli oyogera ennyo ebyekisiru batuuka ne bagamba ono ayokeza takyatugasa ekiddako kiki ekiddako kwejjirawo kati mumuleke temuteekeko pressure muleke ayogere bwana akoowa ajja kusirika kyebadde mbagamba ke kalowoozo kaalyo nkamaliza kati kangende ku kigula lweki ekigula lweki kyalo njala kiweereza buli munnayuganda alina gy'oli omuzadde omusajja n'omukazi bajjajja bakojja basenga baweerera nammwe abaweererwa ekigula lweki njala kibaweereza kibatuke mu ntumbwe yonna gye muli ekigula lweki ngenda kijja mu lugero lw'entero bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso wattu nga n'envuba okyusa enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa lwaki mbagaye nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa nazzi kuno Obuganda twakwatanga enswa omuli ennaka empawu ensejjere sako n'entunda naye ndowooza enswa ezisinga okukyusa amaaso kwe kuli empawu n'ensejjere kuba tuzikwata matumbi budde wabula bw'ogenda ozikeberako emisana osanga amaaso gali mu mambuka ate bw'ogenda okudda olw'eggulu bw'osanga amaaso gali mu mambuka ng'osimayo envubo ogenda okuddayo akawungeezi ku ssabiri ng'enjuba egudde ate osanga amaaso gali mu maserengeta era okyusa bukyusa ng'ojjiza mate eziserengeta then ng'ojja ogikuma okuva ku ssaawa 5:6 w'ekiro weetuuka okubukira ng'okwata nswa nga weesirikira
kyekivundulwa ky'olugero olwo nti ensoko kyusa amaaso nga naawe envubu okyusa bwengenda okujja ekigula lukikyaleero. Lwaki mbagambye bwentyo? Nze ng'omuntu nina okweraliikirira eri ebiseera by'ensi yonna gyeraga mu maaso etali Uganda yokka olw'okuba nti njogera Luganda ne buli muntu wandibadde owulira ekigula lukikyaleero. Buli muntu yandiyagadde omwana we abagumizibweko era abeere nga amanyi either nga yatula senior 6 oba senior 4 oba nga alina digiri mu kintu kyonna ky'abasobodde okukola. Naye nze ndowooza digiri zigenda tuuka nga tezikyalina mugaso kubanga okwetola ensi yonna abantu bangi abasomye balina digiri naye kiteeke mu bwongo nti emirimu gikendeera digiri zeeyongera bungi ofuna bulungi nnyo emirimu gikendeera wabula digiri zeeyongera bungi nnyo. Ekiseera kigenda tuuka nga digiri nyingi nnyo okusinga emirimu mu nsi yonna. Olw'ensonga buli nsi lwekula emirimu gikyukana mu nkola yaayo n'abagikola. Tutya ngenda kusaba gwe taata senga kojja muganda nga ali eyo bw'oba ofunye obudde ng'oweekozesa yigiriza omwana wo emirimu gy'okola oba osuubula oba ovuga mmotoka oba obajja oba oli makanika oba oli ki omwana lwava ku ssomero muyigiriza emirimu egyo olw'ensonga gy'emirimu egy'omutwe gy'osobola okukola. Ffenna bwe tuba tunoonya ensimbi gye tuzinoonyeza oba gye tuziweeseza tukola ebintu bibiri ebimanyikiddwa mu nsi yonna. Buli anoonya ssente okozesa ebintu bibiri either owaayo obuweereza ne bakusasula oba obaako ky'otunda. Nkiddamu either owaayo obuweereza kye tuyita service oba n'obaako ky'otunda kye tuyita product n'oreceiving ssente. Naye njagala kugamba ekiseera kituuse obenga either you are selling a product oba nga you are rendering a service okufuna ssente. Naye service zino z'olandalinga oteeka okuba nga olina obumanyirivu oba product gy'otunda oteeka okuba nga yiyo nga toli kitunzi. Kati mu nkola eyo njala kutegeeza nti abasomi bangi nnyo n'emirimu gikendedde. Naawe akwata visa n'ofuluma n'ogenda e Bulaaya njala kutegeeza naye emirimu gigenda gikendera olw'ensonga nti kati factory ezisinga obungi zikolebwamu robot. Zisemaduuka ezisinga obungi kati zeetunda. Banka ezisinga obungi abakozi zigenda zibasala. Kati omuntu asobola okubankinga ssente ng'ali ku ssimu ye n'agula n'ekintu ng'ali ku ssimu ye nga tagenze mu banka. Kitegeeza abasoma ebya accounting oba ebyokubala emirimu gyamwe gikendeera. Abadde basoma ebyokukola mu supermarket namwe emirimu gyamwe gigenda gikendeera. Ennaku zino waliwo n'emmotoka ezeevuga zokka. Kitegeeza ne badriver emirimu gigenda gikendeera. Kijja tuuka ekiseera nga n'ebintu bya bulijjo mu malwaliro nga leero roboti zikola ku balwadde. So njala kutegeeza fuba okulaba ng'oyigiriza omwana wo omulimu gw'omutwe oba ng'omwana wo omuyigiriza okutandikawo omulimu ye nga yeeteekerawo omulimu nga ye oba ekiseera kigenda tuuka nga digiri zisinga emirimu gye mukola emirimu egiriwo mu nsi kubanga buli lunaku olukya emirimu gikendera bulungi nnyo naye ng'ate abasoma beeyongera obungi naye nga kye basoma tekigenda bongere kubanga buli muntu osaanye okuba nga weeyiza ky'ogenda okukola mu bulamu bwo ddani okulowooza nti bw'onoova ku Makerere ng'olina digiri oba waakabi nnyo tuli waakabi nnyo nga tosobola kweyiza mulimu gw'olina kukola. Ensi etandise okutabula etandise okutabuka buli muntu wooligezaako kubanga weeyiya osobola okuba nga weeyimirizaawo ng'omuntu nga tobeesinze ku mulimu muyeeyirize weeyirize ogugwo okusoma kulungi naye kukuyamba kusoma na kuwandiika. Ebisigadde byonna eby'obuyiiya ndabutya bw'onooyimirirawo ozaalibwa nabyo ng'omuntu. Ate teri mulimu bibi ng'ogufunamu ekigulira amagala eddiba. Nkiddamu teri mulimu bubi nga ogufunamu ekigulira amagala eddiba. Lwaki? Abasinga obungi munyoma nnyo emirimu gye muyita emicaafu naye gye girimu ssente. So nga ate emirimu gye muyita emiyonjo oba emyeru temulimu ssente kubanga nannyini gwe asobola okwekyangirako enkya n'akugoba ogenda kulyawa. Kitegeeza nti olina okuba omuyiiya ennyo weeyirizewo omulimu nga nena bwe gisimufungize. Bw'onooba olemeddwa wattu ojja kufuuka mukubi wa butayimbwa oba mukwasi wa bubaddiya. Kyekibadde ekiguliro kikyaliro vidiyo ketandike. Vidiyo tugenda gikola bitundu bibiri. Ngenda sooka mpiteko emmengo nze gye nkole ne politics ali jeno gwe saagala nsi esubwe. Tutandikiddewa okusookera ddala njala okusooka okujjukiza Abaganda mwenna ng'omanyi oli Muganda toli Muganda mannya n'Abagambye kati nakyusizaamu buli muntu yenna akola ebikolobero bitagenda ku bulombolombo nanono bya Buganda oyabira Muganda mannya so si Muganda. Lwaki? Abaganda tuba n'emmizi tuli beetowaze ate tetulemerako nnyo ng'abalala. Nyongera okubajjukiza mu njega y'ebyenfuna eri mu Uganda n'okufera abasajja abaatwekiikamu ne tulowooza nti bannaffe bye bakola. Emirimu gyonna egikolebwa Bannayuganda nga saawuddemu gyonna gitwaliddwa. Wetwogerera essaawa zino ne mmwanyi abadde esigala ne bagitutte. Abasajja baakola akatiba kaabwe ne bakatereeza bulungi nnyo nga bali bakalinda okukatereeza.
nyongera okutegeeza Abaganda mwena n'Obwakabaka Buganda n'Abaganda mwena abalangirira bajja basaba n'Abanaava nti kampuni gye bayita Mwanyi Terimba kampuni ya Mayiga Buswa ne banne sosi ya Bwakabaka Buganda ne Ssaabasajja Kabaka nedda erina ba board of governors nga Mayiga wadde muyinza okuba temulabako naye nga ali muli atudde yeesirikidde nga y'omu ku batunda emmwanyi ezo era nga gye muvuddeko nabaga abamwani license nga amaze okukola emirimu gyabwe gyonna gye bali mwagaza okukola n'afuuka fule agent wa Museveni okuba nti ye kati agent asobola okubakolera mu Buganda nga bw'atunda emmwanyi. Mwena mukimanyi nti kibayita kampuni kibeerako abakulembeze bonna okuva ku CEO, ba board of directors ne ba shareholders. Ndi wano bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri talina bwannannyini wadde omugabo mu kampuni gye bayita Mwanyi Terimba kampuni ya Mayiga. Ne bw'ogenda kugola Moses oba n'ogenda mu company register wa company registry kampuni ekitongole kiregister nga makampuni genda basobola okuwa information ekwata ku kitongole ekyo ne bannyini kyo ojja kulaba nti Ssaabasajja Kabaka ne ba shareholders taliiko bano bakozesa linnya lya Buganda na linnya lya Ssaabasajja Kabaka okufera n'okubbirako Abannayuganda nga bakozesa linnya Ssaabasajja Kabaka ne Buganda. Oza mukitegedde bulungi nnyo njagadde okikkatiro z'osigera kiddamu Omuganda yenna ali tebakufera nti kampuni y'Emmwanyi Terimba ya Buganda era ya Ssaabasajja Kabaka nedda ya Mayiga ne banne ne bw'ogenda mu kitongole ekiwandiisa amakampuni mu Uganda bajja kuwa bannannyini kampuni ba shareholders Ssaabasajja Kabaka talinamu wadde omugabo omulema wadde omugabo musiiwuufu wadde famire ekampuni ya Mayiga ne banne. So ekyo njagadde osooka okukola clarification esembayo gye saagala muddemu mwebuuze nti kampuni ani awo tuvuddewo. Waliwo njagala mumpitire wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga n'akabinja akakafulubadde Mmengo akajja okusaanya Obuganda. Njala mumpitire ne David Wasajja West David Wasajja ne mukyala we bwe bayita Marion Nancha musooke mukyameko wano namwe mbawe byammwe. Nazzi kuno Obuganda bwabanga n'emikolo egijjukira ebyafaayo byagyo era ebyafaayo bino byankizo nnyo naye bwe twogera olwaleero abantu bangi beerimbise mu Buganda n'okukozesa Obuganda okufuna bye baagala. David Wasajja Apuli omusajja asibuka ettoolo eyeefuutika mu Buganda nga envunza bwe yeefuutika mu kigere ky'omuntu nga tategedde n'etandika omulya n'etuuka omwaluliramu obugina n'esaasaanya envunza bw'atyo naye bw'ali. Naye yatuuka nga wassa omukyala gwe bayita Marion Nancha mukyala ono muwala w'omugenzi Nsubuga Babireke musajja Omunyarwanda atonye Mooli asibuka mu bitundu by'essaza ly'e Masaka oba ery'e-Buddo. Wabula we twogerera essaawa zino wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga n'akabinja ak'Abanyarwanda batudde Mmengo baasalawo okuggyawo emikolo gyonna egyali egy'okujjukira Ssekabaka Muteesa ne batya bwe baalumbanga olubiri ng'akyalimu musajja wattu ne basalawo bajezze. Ennaku zino beeyisa ng'owakagatta akamu batandise n'okukola emikolo egitamanyikiddwako ani agiise. We twogerera olwaleero kino kye bakoze kimenya mateeka kubanga mu buwangwa bwaffe bwa Buganda nti omukyala yenna nga si waali olulangira nga mufumbi bufumbi toteekeddwa kweyingiza mu nsonga zikwatagana nalyo olulangira naddala ku famire ya Ssekabaka Muteesa. We twogerera bino omukyala ono ng'akozesebwa gavumenti ya Museveni ne bbaawe David Wasajja beeyisizza ne bayisa ekiwandiiko ekiyita abantu okubeerawo mu kujaguza emyaka 10 bweddu egya Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga baagambye bwe bati kuba ebbaluwa yabadde kiro kitwala omunaku so si nti ya Buganda. Mu kusookera ddala Obwakabaka Buganda ne famire yennyini enfuzi gye tuyita Royal Family ya Buganda erina ebbaluwa oba erina empapula ezirimu obubonero bulaga nti lulyo lulangira era Bwakabaka bwa Buganda. Wabula ebbaluwa gye bakozesa ku luno eno kiro kitwala omunaku njagala gitunde bulungi nnyo ondabiremu obeene ebbaluwa si kiro kitwala omunaku nga bwefaanana eyo kira bulungi nnyo eyo kiro kitwala omunaku. Munnange omuzaala Marion mukyala wa Wasajja njala kutegeeza bwe bakuwaana okudduka toyita bopangisa musajja wo ndowooza kukozesa ensobi guno ojja kuwalampa mwera mannyo. Lwaki? Mu bantu bonna abateekeddwa okutegeka okusabira Ssekabaka Muteesa tolina wadde okulingiza wadde ku lujja oluyingira gate nedda. Oli olulangira nga lukulembeddwamu either Ssaabasajja Kabaka ye kennyini oba oyo gw'aba asigidde amukolera emikolo gino yalina ogikola so singa ggwe olw'okuba nti munoonya mawulire. Lwadde teruusa omuzaana Marion ku biragiro bya bbaawe David Wasajja ne bateekayo okusabako bagambye bati
nti 100th anniversary 19th November 1924 up to 19th November 2024 ne bagamba bati nti Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri. Muwulire bulungi, Ssekabaka Muteesa owokubiri okuyita oba no Ssekabaka Muteesa owokubiri ne bagamba bati okutya ensonyi obuzira ekitiibwa wali waggwa sine bateekawo oluzungu nti your spirit of courage and sacrifice will never be forgotten. Olya bulungi nnyo, your spirit nti omwoyo ogw'obuzira n'okwewaayo tekulyerabira. Ne bagamba bano bati ab'enju ya Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri basaba okubeeyungako okusabira omwagala waffe. Ulira kati omuzaana Marion ne bbaawo Wasajja Salonga Mulengejja kansooke mbategeeze ekisookera ddala n'ebbaluwa kiro kitwala omunaku. Oli olulangira oba Obwakabaka Buganda bulina ebbaluwa ezirimu obubonero oba betuyita ebyapa ebiraga oli olulangira n'Obwakabaka Buganda. Kino mwakoze papulamu okuyita ku NASA nga temuyina buyinza. Ate n'ekirala empandiika n'ensengeka y'ebigambo n'ennyanjula etyobola Buganda. Ab'enju ya Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri basaba okisanga mu Buganda, bw'okisanga Buganda basaba obeegatteko okusabira omwagalwa waffe. Kati maama eyawandiisa ebbaluwa nekiro kitwala omunaku oli olulangira oba omuntu yenna omusigire Ssaabasajja Kabaka gw'aba atumye okuwandiika ebbaluwa eno tasaba bantu kumwegattako wabula ayita oba akoowoola. Ssaabasajja Obwakabaka wa Buganda tebusaba, buyita buyisi. Buyita buyisi. Ompulidde bulungi nnyo? Gwe bw'ogamba nti enju ya Ssekabaka Muteesa esaba okubeeyungako, ekintu kino kivunwa nti mulinga muyita abantu nga mulemeddwa mmwe ng'abolli olulangira ne musaba abantu babeeyungeko okubeeyungako. Byanjawulo okuyita n'okusaba. Omuntu okusaba omuntu akoyo kityamu. Bw'oluli olulangira oba Kabaka ayita buyisi wabula takusaba, kino kyo kikyamu. Eyo mwakoze ensobe kiwandiko kino kimwawandiise. Ekitambiro ky'emmisa kijja kulemberwa Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere mu Lutikko e Lubaga ku Lwokubiri ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa 11 omwaka 2024 ku ssaawa 8 ez'akawungeezi. Ebbaluwa neefundikira bw'etyo, wabula ebbaluwa eno teriiko muntu ayita. Teriiko muntu ayita kubanga bw'owandiika ebbaluwa eno wabeerawo omuntu avunaanyizibwa eyaweereddwa obuyinza okuyita abantu ku lwa famire ey'olulyo oba ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Kati wanti wali muntu yenna eno ebbaluwa kiro kitwala omunaku. Ene ebbaluwa kiro kitwala omunaku. Bino ebintu omuzaana Marion Nanja ne bbaawo mukendeza akamanyiiro akasumagiza eyalira oba akamanyiiro akakuumuusa agula akamugwanya. Bw'anaatuuka mu kwamugwanya nga yeggalidde yagenda kukola atya. Mukendeze okweyita kyemutali n'okutegeka emikolo egitali gyammwe. Omuntu eyandibadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era eyandibadde ayita abantu yandibadde eyasigala mu bigere bya Ssekabaka Muteesa ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Naye eno bbaluwa kiro kitwala omunaku gye mwawandiise kikyamu. Awo nvuddewo nawe mutegeddewo. Kalugende ku nsonga endala. Mwenna Abaganda bali wano ebbanga liweze nga nze mbagamba bigambo bingi nnyo ebikwatagana mu Mulange Mmengo na buli kimu nekibasomesa ne mukitegeera. Mutegedde bulungi baani abafutubadde Mmengo ebigendererwa byabwe biki na buli kimu ekigenda mu maaso. Wabula wetwogerera essaawa zino bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika bali mu kutokomoka nga ebijanjaalo ebiri mu sizoni ey'enkuba bikocyo. Bakutuka omu ku omu ng'ekibakutusa abasinga obungi baganya okukolagana ne Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja. Era ng'eyasembyeyo
okwabulira obulamu bw'ensi eno omubuze jjajjaffe akuli ekika ky'emmamba mubiri ziikwa ensonga ezimu ezamusiza mujja zitegera kambaweeko emu ekisookera ddala y'omu ku bantu abadde baagaana enteekateeka n'ebikolwa by'amayiga emmengo omuli okufutiza bajjajjaffe abataka b'ebika bwa Buganda omuli enkola ye n'ebikolwa bye byakoze mu Buganda saako n'amataka ga Buganda ogatudde ogamalawo mu kaseera akawe kaaga mujja kuwulira nti ettaka oba amataka agamu ag'ekika ky'emmamba jjajjaffe ono mubuze gabadde akuumye gatandise okutundibwa mu ngeri ekyo n'olw'ensonga nti bamugyewo kati bagenda kukola bo bye baagala era ndi wano bategeeza n'okubasomesa n'okubamanyisa ebikolwa byonna Wasanya Kalu Charles Peter Bangabye byakola bikyamu lwaki mu Buganda abataka bo kennyini nga batudde beesalirawo enkola zaabwe mu nkola y'akabano ey'okumanyiira na buli kimu kyefuutiikamu ng'akajonjo omwami ono atuuse ekiseera okuba nti kati ye kabaka wa Buganda nga buli mukolo guno ogwandibadde ekolwa Ssaabasajja Kabaka omwami ono yagukola gutya bwetwogeredde essaawa zino ababuze tulina 6 bajjajjaffe abakulu b'ebika naawe bennyini ababaddira mbigire Mayiga abaddemu n'omukono omuwanvu ogw'okubakyusa otteekawo ababe bayagala babeerewo bakumukolera obuvuyo wabula nzize mbagamba nti omwami ono bamukunkumula dde omukono ku ddamula naye yaganirawo nga bweri enkola y'abasajja bano baakabano bajjajjaffe ababuze 6 njagala mwenna nga siwaayiriza nti mukimanyi bulungi nnyo nti omu kwabo abateekeddwa okwanjulira abataka bano era nga ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bukyanga munula okuva mu ddungu Namibia mwakamula bakondoza enfunda ziringa 3 naye njagala ombuulireyo lunaku ki liwali olabyeko nga omu kwadidde ku bajjajjaffe ababuze abebika nga yanjuliddwa mu butongole Ssaabasajja Kabaka ddi ku babuze 6 bonna njagala ombuulire lunaku lumu bonna nga buli abula ne bassaako omusikaawe Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yayimirira mu bigere bya mukama we oba mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka n'afuuka kabaka era ne bamwanjulira omutaka oyo era n'omutaka oyo tafuna budde oba tebamwanjulira wakumutola Ssaabasajja Kabaka nga n'ombuze kennyini n'asembyeyo akoze ekintu kyekimu banyabo ne bassebo mu Buganda omubuze oba jjajjaffe omutaka yenna bwabula ekika kituula ekyo abamasiga bonna singa jjajjaffe ombuze aba alisewo ekiraamo ekyo era bwe kifuluma kiyinza okusomebwa ennyini abamasiga okuli omu abagwe balonzemu okukisoma oba kiyinza okusomwa olukiiko olukulu olw'abataka ab'ebika abalala kubanga abeerawo omukulu akiikirira abataka bonna mu nsonga ezimu naye ku babuze bonna 6 abaakabula twesanze nga Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yefuutiise mu kuba nti atadde omukono mu okulonda abanaddira mu bigere ababuze abo bajjajjaffe n'atuuka n'okusoma ebiraamo by'abajjajjaffe ebyababuze ekintu ekitakkirizibwa mu bulombolombo bwa Buganda Mayiga mu katambi akamu kengenda okuzannya gwe kennyini weekubye goolo oba weeyiye amanda mu z'abakadde enki embugo otya ngenda kukazannya naye nga ndi wano otegeeza Baganda nti Mayiga talina lukusa lusoma daame ly'omutaka lyonna abaabuze talina lukusa amenya obulombolombo n'ennono era n'emitenda gyonna giyisibwamu mu Buganda okulonda oba okuddira mu bigere by'omutaka yenna abaabuze ekyo kikyamu kati nzize mbalaga bulungi nnyo omusajja ono okuva ku ntandikwaye nakati waali essaawa zino nembaga nti omwami ono si musajja Muganda naye mu kufundikira omwaka guno ngenda kusaba buli Muganda yenna gy'oli nga toli Muganda mannya okole buli ekisoboka olabe ng'omusajja ono afutubadde Mmengo ng'olina buli kimu ekyetaagisa obujulizi obuwandiike obuli mu bifaananyi oba butabi butambula oba amaloboozi obuguzi oba obutunzi oba ekikolwa kyonna eky'obulabe ekikoleddwa Mayiga ne kagulupu kakatudde Mmengo obinsindikire mu kabokisi kange njala kufundikira n'omwami ono omwaka guno byonna ebiddako omwaka ogujja ng'omwami ono akyafutubadde Mmengo Abaganda temujjusanga kubanga leediyo bwekubikira wattu togisamba mugere kubanga ye beetuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo buli alina obujulizi bwonna njala kufundikira omwaka guno n'omwami ono kubanga sinze nzekka alina obujulizi abantu bamulina akatengu muleete obujulizi obwo mu kkowe erimu
nga ngendo okubalaga omwami ono gyabadde alaze omu ku bataka essaawa zino olumbe birubala embiriizi yayogedde ebigambo bino wammanga byenjagala mutundemu olwaleero. Katamenga kaluddeyo nnyo. Njala muliza mwaka ulide nenze nabagamba buli katambi akafuluma nsooka katuulamu n'enkanalizi nga buli muntu n'ategeera. Jjajjaffe omutaka Ndugwa olumbe lumbala embiriizi era wasanya agenzeeyo bye mugenda okuwulira njagala oli ekigambo ku kigambo olyoka otegeere nkunnyonnyole. Wulira akatambi kano. Kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya Kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa ku minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave omutaka Grace Ssemakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu kkombolo ya Mutubeesa Tomakiri Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave. Bwati agenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka. Tusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi. Kale n'olwekyo wano okugyawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kyeki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka. Kubanga omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda. Kubanga omutaka ono bwe kubanjigiriza ebintu bya Buganda babiyigiriza mu kimugwira mu ki mukyalina kyemwagala. Waliwo omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda. Waliwo omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda. Nze nali mbagambyeko nti nasomera wani waliwo essomero banjigiriza. Waliwo omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda. Bakuzaala oli Muganda n'okulanga oli Muganda ng'omanyi obulombolombo empisa n'ennono era ng'oli mujjumbize mu buli kimu. Ebisigadde tuyigira buyigizi ku bakitaffe ku bajjajjaffe. Era bw'obanga olina omutwe ogukakata okukwata obulungi nazzi kuno baakusiganga n'okusiga mu mbiri oba mu bigango n'ogenda n'okugukira ku mulimu. Kati ono mbagambye guno omwaka ngufundikira naye buli muntu alina obujulizi obulaga obuguze obutunzi ebikolobero byonna ebiri mu maloboozi mu biwandiiko bimpe mu kabokisi kange. Ngenda kuva ku musajja ono ku mwaka guno nga buli Muganda yenna ekisigadde kweserawo kyolina kukola. Mutegedde omugave Ndugwa yamuyigiriza eby'Obuganda. Abiyigirizaani Abaganda tebatuyigiriza bya Buganda. Tuzaalibwa tuli Baganda ne tuyigira ku bajjajjaffe ku bakitaffe. Bwe tuba twagala okuweereza ne tugenda mu mbiri ne tuyigira ku mulimu nga tukola. Mukitegedde kankabaddiremu saagala omanyinze muno butemuyinza okuba mwabalaidde nenze nkola kye bayita okuddamu okulambulula obutandiro mbutegeera bulungi nnyo. Ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya Kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa ku minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave omutaka Grace Ssemakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu kkombolo ya Mutubeesa Tomakiri Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave. Bwati agenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka. Tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi. Kale n'olwekyo wano okugyawo
ekintu ekitandi beewunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kyeki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka kubanga omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda wangi era abamu balowooza nti mmanyi nnyo Oluganda maama video ngikumye wano nduyita olunaku omwaka guweddeko oba video nyizo gikomya mu dakika zizi baziri mmeka ziriya video ngikomye wano oba mwewandikire mu video ngikomye wano oba bana muwandika omukome video ngikomye wano ekome wano tugende tunadda ku lwokusatu video ngikomye wano oba Aisa nakishu isagala oseke video ngikomye wano tuveeko video ekome wano tugende nzoza video nebwe koma wano kale ekome wano sebo kisitu mavini agembo video ekome wano kanka bazanyira mukawulire mujja mwenonyeza mweke nyini mukube emiggo kale kanka bazanyira mukawulire bulungi nnyo mu bigambo bye kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Semakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa ku minisita w'obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave omutaka Grace Semakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave bwati agenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi kale n'olwekyo wano okugjawo ekintu ekitandi beewunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kyeki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka kubanga omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda era abamu balowooza nti mmanyi nnyo Oluganda ngezaako nayingira kuba ono omukulu omudammala yeebazizza bonna abajjanjaba n'okubeererawo omutaka Ndugwa mu mbeera eno gy'asinga okubeetaagiramu abali okumpi n'omutaka mukyalo ono nammwe mwenna mmanyi kyo w'ekitiibwa yo nzikyazze agira n'ayitako wano n'abalala mwenna sikamazeeyo kuba nyinza okunyiga n'empita mu ssimu ne mugwako mu ddiiro waali ne mutuga butuzi nyinza okuyita mu ssimu ne mugwa mu bulago ne mutugira waali awo mutwononedde Obuganda mumanyi gye mwava mutwesibyeko buli kimu kyonoonye nze kasita nakulaba nga okola ekikolwa kino kansooke ngende wano kasita nakulaba nga okola ekikolwa kino lindako kasita nakulaba nga okola ekikolwa kino namanya nti tetulina we tugenda kudda video lirudda wayye mpemu eddakiika emu kasita namulaba nga akola ekikolwa kino ya mukasa ekasanje gombola saba wa Nkoto ebuddu ni muzukulu wa Mariko Lukabazi ni muzukulu wa Bakawonga ni muzukulu wa Chawalyanga ni muzukulu wa Mayiga ni muzukulu wa Namugera Kafeto ebali mu buddu nedira mutima ndi muyanja wali wa mutima nze mvubira kabaka engegeze n'ebyenyanja byalya mange wangabi muzukulu wa Nsamba omwana mwogota nziza okulambula omulimu guno
we twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14 naye nga emituufu giri emyaka 10 kuba twatandika ku nnyumba eno muzibu azalampa nawera okumaliriza omulimu guno wamu n'abantu kabaka be yankwasa era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda okulambula ng'omwaka gwakatandika kyendiko kyentuuseeko era mbakakasa nti ennyumba eno tunatera okugijjako engalo. Mu Luganda olw'ekiyita mu lujja teri muntu agenda ku malaalo gatali geewaabwe n'atandika okulimako wadde okwogererako ebigambo byonna eri abo abaawummula nga babagambye nti ye Obuganda yabuyigira ku jjajjaffe Ndugwa n'Oluganda yabuyigira ku Ndugwa. Watu yagenda mu masiro g'abassekabaka abaawummuzibwa e Kasubi n'ayimirira ne yeesimba Bwantoogo n'alanyiza mu masiro era nga alanyiza ddala n'obuwonde obulaga okulanya ng'okulanya kuno olanyiza mu maaso ga mukamaawo ebikonde bino ebibiri nga byetunuliganye ku mukono ogulya n'ogutalya ssebo wasanja Kawuki Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda tebabiranyiza ku buwummulizo bw'abassekabaka babiranyiza mu maaso ga kabaka ali ku Namulondo eyakwasa Ddamula kati bwe kirabika ali oweereza mizimu mikadde ekyo kyonna kikulaga bulazi nti n'abakusomesa bakutomeza obwonde buno bubiri ng'olanya obanga weewera tobwewerera bassekabaka abaawummula obwera mu maaso ga mukamawo kabaka ali ku Namulondo ne kati bwakozesa obwonde obubiri obw'omukono ogulya n'ogutalya n'otandika okuwera kiraga kabaka weddemu abanansasula ezange ez'okujja Abanyarwanda mu Buganda n'okubalaga we bali muzangu yeeko nga sinnava mu nsi muno ebisigadde tujja genda mujja tegeera ensi bw'etambula nabagamba ekiwolo kikwasa ngalo bugubugu si muliro lwaki Buganda bagidibaze baani abagiri mugitegedde bulungi nnyo endala bijja kujja eyo kanzireyo mu akayivu yange eno gye mujja otegerera ebirala mpola mpola gye mujja otegerera mu akayivu yange eno mpola mpola gye mujja otegeera wetwogerera essaawa zino omwami ono y'omu ali mu nteekateeka egamba nti ekiba kibe oba ekijja kijje ye tava Mmengo kubanga buli muntu yenna agezezzaako okutuukibwako nga yeebuuzibwako omwami ono afuna butya bwafuna amawulire okutiisatiisa abasajja Abaganda badde basigaddewo nga bwe nabategeeza wiiki ewedde nti jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Embogo Kayiira Gajuule ali mu kutiisibwatiisibwa n'okunoonyezebwa ng'omukulu ono akikola n'abala abataka abanoonyezebwa era nga bayiganyizibwa mayiga ng'asuubira nti abasajja bano bye bali mu kuwa kabaka amagezi olw'okuba nti abasinga obungi baali ababulookinga nga tebasobola kufuna access ku ye kati ali mu kubatulugunya era ne bategeeza nti abantu bonna abadde balina obusobozi okubeera bakatikkirwa Buganda basinga obungi baatiisibwakiisibwa abamu ne batuuka lusula mwaka wa mwami ono nakati wetwogera ali mu nteekateeka etiisatiisa n'okukola buli kimu ekisoboka kubanga emirimu egyamwe wegimu teginnagguka gamba ng'okuwaayo olubiri ewali Yoseri Tibabulwa gattako akayanja gattako obuterekero bw'abassekabaka wali mu Masire Kasubi tannabiwaayo n'amataka g'embuga agasinga obungi kati kwekupapa kwalimu essaawa zino naye Mayiga nkugamba ekigambo kimu wandizze Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse kubanga Obuganda si bwajjajjaawo nyongera okutegeeza nti ffe abaazaalibwa mu Buganda nga tuli Baganda abataliko wadde nti tubuuzibwako Obuganda mwoyo Obuganda bulombolombo na nnono wattu tebatusomesa busomese tuzaalibwa nabo kwabakusomesa bakusomesa n'Oluganda tulaba muttu nga weeye amanda muzabakadde ebisigadde obungi ojja bisanga nga si byangu mu nteekateeka namutayika omwami ono gy'alina ayagala kulaba ng'enteekateeka ye eri enkadde gye bajje batambulirako omanyi enkola y'abaana Abanyarwanda balinga buno obumese busite bbole buva e Japan bugira mu firiigi kakulya kakufuuyirira olina okutegeera nti kali mu kkulya wetwogerera essaawa zino ekikoowe kino kye mulaba n'akasiriikirira akaliwo kalwanya eminya akasiriikiro kano n'ekikoowe kirwanya eminya kyova olaba nze sisirisa mu lunyago lwange lwakujja kwexposinga musajja ono mu ntuula ze batuulamu ne mukama we Yoseri Munyarwanda munne bagamba nti muzzukulu wa Kayiira Gajuule Kyagulanyi Ssentamu atuula Magere n'eka Mwokya ssaako n'eka Vule
ne mukama we Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri bayimiridde mu nteekateeka zaabwe ez'Abanyarwanda ez'okufuga eggwanga na bukimba kitwale. Enteekateeka zaabwe ez'okubatta zikyagenda mu maaso, y'ensonga lwaki olaba nti ennaku zino yeeyisanga eggala essajja takyava ku mikolo tava mu mawulire nga bw'akola enteekateeka ze. Era bwe twogerera omwami ono mu meetings yalimu bwe yategeeza Abaganda enkwezenge n'abo abayita Abaganda mannya oba Baganda mannya abali mu diaspora oba mu nsi z'amagulu meeru. N'abategeezaako nti tulina ebituziyiza bibiri. Okuli gwayita nno mumpuliriza bulungi nnyo. Okuli nno gwayita Ronald tamuyita na Ssaabasajja Kabaka omukama wange nno. Gwayita Ronald ne Kyagulanyi nti bayimiriza enteeka zaabwe zonna naye balina okuba nga bavuddewo. Era gwasinga ennyo okwagala aveewo ye muzzukulu wa Gayira Gajuule Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja tegunnatuuka. Bino byonna bye mwalabye byabaddewo omwami ono abinamu omukono era agenda akuba amasimu mu nkwezengeze ezimu ezirina amanya abayita Abaganda amanya ng'abategeeza nti ku kizigo ensolo kweri bagende mu maaso okukola enkwezengeze abo naye ffe tulina buzibu ekiwolo kikwasa ngalo era ne kugamba nti g'amazzi wattu gakulukira gye gali gakulukutudde ne munaagamba nti mwagala kujja abantu ababiri mumalabya mu bulago olw'ensonga ate ejja kuvaayo abazibu ennyo nga tebaagala kumanya n'okusinga ne mwagala okutta wattu wasaanya kalo Charles Peter Mayiga bwe bakuwaana okudduka ne toyita wammwe oba toyita wopangisa kiwagaliza mu kakitawulo kitta nnyoko nsibambye edibya mutere nandi kugambye nti Obuganda engeri gye bakusomesa obusomese n'Oluganda nga bwe tukutegedde wandibadde otambula bulungi nnyo nga Magujja esanyukidde mukama bwetenga omukira n'okwata obuntu bunova mu Bulange Mmengo n'odde wamengo obudde bukyali kubanga yakawulo esiridde. Wetwogerera Abaganda bakutegedde Obuganda obutunze n'ejjukira ettaka lya Buganda terisituka teritambula bamagulu meeru balyeregamu era balemwa. Njagala okujjukiza obuvumu Ssekabaka Muteesa bwe yalimu okulya endagaano ng'ensi y'abajjajja bagitwala. Tolowooza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri gy'atudde essaawa zino takulaba akulaba wabula alina ekigambo kimu kyakoza kiri ekigambo kimu kiri kirabo ekitimu akugamba nti buli kimu kirina obudde yinyongombo ejaga buli kimu kirina ki buli kimu kirina obudde era wattu n'akugamba nti mumuleke buli kimu akikole bw'anaakoowa anaatugamba olw'ensonga ye kati mwenna abamanyi bulungi nnyo talina kuba mwanjulira kubanga mwenna abamanyi wali obaddekaawo n'okola effujjo mu bufumbo bwo naye nga Nakabuto zaakusiriikiridde nga ne buli kyoyagala kyonna kikuwanga bw'okyagala bw'oba olimu akatoola otuuka naye okuba mu mutima n'obuuza owange Nakabutozi nkoza bikolobero bingi naye kiki nga tokyuka tonyega tolina kyokola kati abasajja abasinga beebuuza naye ateebuuza n'agenda mu maaso n'okukola ebikolobero wattu Nakabuto zaatuuka ekiseera n'agamba twawule entamu era ogenda okulanga Nakabuto zaakutte akatandaala akake akatadde mu kisenge ky'abaana ab'obuwala nga gyabuyiwa olwo ng'otegeera nti yakwawula esiridde eyo embeera yatuukawo dda lwakuba nti munnange mwabaaka bano mulemerako mulinga amasanda ga ffene tegaawukana na kambe na mimwa n'angalo era otera amafuta gejjako kati y'embeera gye mututaddemu naye njagala kugamba muganda wange ye nkuyita muganda enkuyita nja ngera kutegeeza ekigambo kimu Linda Kigwe wattu afumita mboobo n'ekita kitava ku kisenge gye kifuka Wankindo mu byonna byoyagala wandibadde olekuliranga obudde bukyali amaanyi g'olina n'ekitiibwa kiri mu yafeesi eyo so si ggwe nga ggwe olunaku lw'onoova emmayinga awo lwojja otutegeera nti wattu wali tolina ky'olina mukama wo yenna nnyini buli kimu nkiddamu olunaku lw'onoofubutuka mu ofiisi awo obanga ovuddemu nga nabwe gisimufungize lw'onootegeera nti olina ky'oli ate obubonero bungi obukulaze nti olina okuva ewantu awo wabula onoolima kuba sabbiiti ewedde mu nkuba bikokyo eyatonnya nagikunnyonnyola ebikolwa ebikoleddwa ku Buganda n'okwagala okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri n'entuula z'otuulamu okusala entotto zonna okumusaanyaawo ze zimu z'entotto Museveni kennyini ono mukama we ze yatuulamu ne mukama we Obote n'omugenzi Idi Amin Dada ne basalawo okulumba olubiri ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano 1966 empewo n'enkuba bikokyo bwetyo yatokomoka naye kyeweerabidde buli yakola ekikolobero nakati waali yamanyeewo naye naawe mu kabonero ke kamu akaakujjidde mu buufu bwo ne kakwolekeza olw'obutayiga era olemeddewo okyakola enkwezo musaanyaawo ojja kifuwa ng'okizza munda ojja kifuwa ng'okola ki ng'okizza munda amannya ge ye Mutebi atebuka buli kimu
amanya ge yani ye Mutebi atebuka buli kimu otambudde ku baganga n'okola bye kyetaagisa okuganga entebe eyo ne munnange obuganga obutuuka ekiseera ne bugangulukuka era kati oli mu bbanga obuganga obutuuka ne bugangulukuka kati oli mu bbanga buli fujjo lye mukoze mugenda disasulira kubanga akalina abiri wattu otega kalaba anna akanakulya akameevu munnange kajja kesesanga gwe naye ekirungi munnange linda buzibe teyatuuka ekirala mu Buganda tulina ebintu bingi nnyo bye twenyumirizaamu byebiriwa ekisookera ddala twemanyi era twetegeera bakusimbanga ekitooke kya Nakitembe mu Buganda tebikyalabikira byaggwamu bwotyo nawe wogenda okuyita ng'ogenda kubanga abaakulootako mu birooto ne balootololwa ebirooto byabwe wattu ebikola byokola bye byali mu birooto ebyo ate nze mbigamba abantu naye obudde bugenda kutuuka nga tokyasobola jjukira ebikolobero gw'obikola olwaliro bijja kubbulukira mu baana b'abazzukulu bo balyewuunya kiki kyobaterekera nekyobalekera ku mmeeza kale mufufunze njagadde okusaba mu butongole programu y'Embuli Mbulange Mengo ngikomye wano tujja kukwatagana ndowooza no programu y'Embuli Mbulange njala gikomye wano ngire mu politics general politics naye ku Sunday enaku z'omwezi lumu sijja kusobola kujja mu programu Mbulange Mengo njala bagambirawo in advance olw'ensonga nti enaku z'omwezi lumu buli mwaka mba nzijukira amagenda ga Nakabutuzi eyambutuza ku nsi kuno mba sisobola kujja kukola ku lunaku olwo ekyo kibadde kalombolombo nanno n'obulamu bwange bwonna nti nga buli mu December sibaako kintu kyenkola mbeera waka nga mpumudde so ku Sunday temunsuubira nga lumu nti nja kujja tisijja kubeera kubanga nja kuba mpumudde nga ndowooza n'okwekubaganya mu birowoozo nga nkungubagira maama wange myaka kati gigenze nga wumudde so sirikola yensonga lwaki mbagenda ku Sunday jja sijja kubeera mu Mbulange Mengo nja kuba nzijukira mu lunaku sirikula n'oba oyagala otya kale programu y'Embuli Mbulange Mengo ngikomezaawo kati katugende mu general politics tutandike buli mukwata papula ne kalamu ndoza kansooke ne kasekyulitalaate kano nkayise wano omukulembeze omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine kana akawukano kasekyulitale njera kakuweereza nga bwe nagamba nti Yoseri amala obudde ng'akulowooza butya bwagenda okukusaanyaawo era tatudde wiiki eno ewedde gye tukuba embaga gye tufundikira nzize nkuwa abatamanya ngamba bakusindikidde nakati nzize nkwongereyo omu kasekyulitalaate bakusindikidde omutamanya ngamba omulala nga Ssemwa yamusindise okujja okubanga akutambulirako era ng'omuvubuka ono ekifaananyi kye kyekino amanya njagafuna oluvannyuma naye nga Ssemwa yamusindise ekifaananyi kye kyekyo ne gurupu gyagenda okubanga atambula nayo bagenda kuba batambulira mu kamotoka Kanadia akamotoka kano ka UAT 2H mpozi nga banakyusa kakyusa Mr. Eddie Mutwe ne timu yone kuma president ne makaga president omulabire motoka eno ya kika kya Nadia UAT 2H omugira birangire ku convoy obesaze wa president bwatu wonna mumanye nti erimu abatamanya ngamba ngere y'omusajja oli omusajja gwe bayitaani atambulira ku president mukimanye omanya nti eno yemu kuzo ku motoka manyi Ssemwa ine motoka nyingi nnyo ezitambula nga zirondera president ezimu ku motoka ya kika kya Nadia egenda kubanga emutambulirako omuvubuka yoyo ndoza kasekyulitala akyako nako nkayisizaamu alright mukulu Emikatabazi amyuka owekitongole ekya ISO mu ggwanga James oba Charles Oluka yes Charles Oluka gw'omumyuka naye nga gwakola buli mugonna oluka kifaananyi ono ye mukulu gwe bayita James Emikatabazi ono gwe bayita Emikatabazi ono musajja munyarwanda ono oyo Emikatabazi omwami ono atambula diaspora yonna ne Africa ng'agenda diffusinga buli kintu kyonna ekikolebwa national platform mwatadde okugula bakomredi okutiisatiisa okutta n'ensi ezimu oziteekamu butambanguko oyo bayita Emikatabazi w'omusanga wonna mu diaspora totula ne tuteesa naye gwe bayita Emikatabazi y'omu kuba yakolanga omumyuka wa ISO naye nga ono yawa biragiro byonna gwe bayita Emikatabazi mukulu Emikatabazi ntegeezeddwako mu sources zange nti wiiki eno either weekend eno baku Monday nkya ojja kuba oyingidde mu ggwanga lya Butuluki era nga wagenza ku kitongole kya Chief Transformational Intelligence bakuba obukadde 333
otambule nabo ojje wano mu ggwanga lya Butuluki nti onoonyanze njala kugamba ekigambo kimu nzo omu ku bantu abayise mu bizibu bitenkanika ate sikyatya gwe ky'omanya nti goba oyagala kunfuna totawaana dabuze wammwe kubanga ojja kufuna obuzibu amanya gabagamanyi buli bagamanyi amanya gayo mwenna abakulira iso semwayi n'abali ku embassy bonna babamanyi n'abali mu luutu yasooka okwagala okunkwata babamanyi kati naawe bakutegedde nangenza okujja okugereramu bino nga nabazadde okukola fa report ku mwami Gwera bakumanye kati mukulu Emmy Katabazi sente ze wakimye ku semwayi wakadde 3 nga either oyingira lero benkya ku macha totegana ddaye wammwe tulina right eyogera ku nsonga z'ensi yaffe Emmy Katabazi James Birungi Muhoozi Kanyarugaba Christopher Damolira Semateeka wa Uganda awe bwetu buli munnayuganda okwogera ku nsonga z'eggwanga temugenda kufuga bakasiru musa abaana mubawambi mubaforcinga okuwa obujulizi obukyamu bannayuganda mbafudde abasiru kubanga mumwajja kuwamba sijja kunenya bannayuganda abamu abefudde nti ensenga z'eggwanga tezibakwatako ne mwagala mukyunyefe aboogera ku nsonga z'eggwanga zino njala kuga nti emyaka gye mbaddeko ku nsi Katonda gyampadde ginyambye okutegeera ensi n'abantu naye ate tetugenda batya olw'okuba nti mutulugunya muwamba nedda buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero nasalawo nti ngenda kufiira ku mulimu nga Balubu obozo batoze am less concerned ne nategedde nti ogenda kujja ne ssente wazijjeeyo era nga nfundikira mu kanyomero kano njala kutegeeza buli kikolobero kye mukola ku mwana yenna w'enkyukakyuka kiri kurikolera kimanyikiddwa era mujja bisasula just budde nawe comrade awalwa ensimbi mu diaspora ove mu struggle obulemu okwogera ku nsonga z'eggwanga ensonga ezo baguganda ozoogerako zeekola zokka automatically no leero luli wange enkya lujja kubeera luwo bajja kusenda ku ttaka bajja kusaanya ebijja bye bajjajjaabo bajja kutta omwana wa ssenga wakojja mukwano gwa neighbour oba bajja kutta omwana wo ng'oga politics tankwatako naye nga bamutta basajja bagwira Banyarwanda so mukulu Emmy Katabazi James Birungi Muhoozi Kanyarugaba Museveni Ejiriti abantu balina right eyogera ku nsonga z'eggwanga ffenna tugenda kubeera badongo nga mututiisatiisa ekyo kikyamu era ndi wano bategeeza mwena bannayuganda ndi nze nganze omuntu naye saddaaka ndi wakufiira ku mulimu nga Balubu nzija nemba wa security alert nange nenjewaako naye nga nkimanyi nti nkyaliwo nga Katonda bw'anankuumi era obudde bwonna butuuse nga ndi wakuva ku nsi kuno Katonda ajja kuntwala n'ebyokutiisatiisa abantu mbikomye mulekeraawo n'okutta abantu awo tuvuddewo kati muyina kye mutaategedde kankibanyonyole omuntu otwalanga obudde n'obala ebyobufuzi ebiri mu Uganda n'obitegeera bogobogo si muliro akwata empola atuuka wala omuzannyo Museveni gwatuzannya munene nnyo amu temujja gutegeera tugezaako gubanyonyola wano mu nteekateeka namuteeka gye batuula mu maka ga Museveni ne bateekawo enfuga ey'emyaka 5 n'okweyongerayo eri bitundu ndowooza nga 75 ku buli kikumi okuba ng'etuukirira naye ffe twagituulamu mu kugituulamu Museveni yessaawe nabayinza okuga nti yafiiridde mu buliri oba ki kubanga emyaka gimugenzeeko bye mulaba atambula byonna anoonya mawulire akuba nti bamulaga nti akyaliwo naye ye taliiwo kyobamanya Muhoozi bantu bamukowa disaster tebamwetagirako ddala kati Museveni yekennyini abantu be yabejjirawo nga basuubiza okufuga n'abejjira tewakyali muntu gwagenda kukola ki gwalina gwanza kwesiga wabula yekennyini okufiira mu ntebe kubanga akimanyi International Criminal Court n'abantu bangi bamunoonya nga bwe bagamba nti abasajja bano batta Abaganda mu nsuku abasukka mu bukadde bubiri lwakuba bagamba bitwala 5 lwaki mwamanyi kisawovuga kino Salimu Sale ye bwe yava mu nsuku bamwerawo sanction kye kyamwera sanction waliwo omuntu asobola okunyonyola lwaki Salimu Sale olava mu nsuku bamwerawo sanctions waliwo omuganda asobola okunyonyola lwaki Salimu Sale olava mu nsuku bamwerawo sanctions era lwaki omugenzi Frederick Regema yattirwawo n'atatuuka Rwanda mubadde mukimanyi kati kankibanyonyole 1 squad eyali yakulira General Salimu Sale ne yakulira Regema ye yali ensale mu kusaanyawo Abaganda abasinga obungi n'Abaganda temulowooza nti abagenderwa n'okuwamba Rwanda baali Banyarwanda ebitundu kaga ku buli 10 abagenda okuwamba Rwanda baali Baganda era tebadda basinga babattira mu kkubo nga bamaze okuyingira yensonga lwaki ye teyalutonda ono Salimu Sale tanyega kati yafuuka Godfather kubanga bamanyi ebikolobero bye baakola babikola bakyali mu nsuku kati bali mu buyinza lwaki tebabikola bajja bikola mpaka kuwulira bubi kati muna kye mutamanyi kankibanyonyole ngenda kusaba gwe comrade yenna eyagudde mu audio ezalinkinze tosharinga tozitambuza tokola commentary oba commentinga no please
mwakikoze naye nkuga temukyongerayo lwaki mpuliriza bulungi lwaki nkugamba tokomenti nga toyongerayo ngenda kusooka kuga nti voice note bwaliko audio ezo nfu njingirire n'ekigendererwa ekyaki revolution gye tulimu yaffe eri non-violent tukkiriziganya ffenna yes abamu ne bajja baga nti okujjako Museveni weetaaga emmundu si bwe kiri nti yes so Besigye amaze ebbanga yava mu kifaananyi ky'ebyobufuzi yes are we together yes bakusigira ekifaananyi nti Besigye ayina pulaani B gy'ataasobola kubeera naye mu myaka egyasooka bagikulaga kati olw'okuba nti Kyagulanyi waaliz anobusitako teriyo amuziddiira oba muzungu yenna ayagala okubeera involved mu kujjako gavumenti ayinza kubeera recorded audio ne ziteebwa kabere wa CIA kabere wa Mossad kabera ninno taliyo kozesa obwongo bwo mu international laws ebajita bajitani ogwo musango kuba kwetaba bikolwa ebyo kwagala okujjako gavumenti z'ensendala expinoje bagwita expinoje ogwo musango basobola okukima mu nsi yo gy'oli bakowabya kati gw'osuubidde yabadde ayogera musiru yali tayogera bafumbye enfumbe mu nkola ya AI gwokuloza ekifaananyi nti omwami ono kati yalina image gye mwagala bamuzza mu kifaananyi batya banyabo ne basebo Museveni ne banne baadde bakisuubirako nti bajja tuuka wano okuba nti waliwo omuntu Muganda abatuulamu era ndiwo bategeeza Museveni ne gurupu y'abatono abasigaddewo tebali willing kuwa Muganda buyinza tebali willing kuwa Muganda buyinza lwaki bakimanyi nti Omuganda bw'omuwa obuyinza 1 ali masekati ga Uganda 2 agenda kukola ekyali mu abalira okukola era Omuganda tasobola kukkiriza nsimbi y'omuwa omusolo tokomosa emyaka 4 okufa togge abantu bagende nayo batyo bakimanyi bulungi nnyo era bakimanyi nti ebikolo byakoze ku Baganda oba ne bannayuganda bijja kuleetebwa bibateekebwa ku meeza kati kyebagala okukola bakiyita tukuumye tutya ebbugumu mugiri embaata bagamba tukuuma tutya ebbugumu mugiri embaata ye sisitimu eriwo litya ekintu kya Kenya n'ekigenda mu maaso temwakitegedde ne audio ezo mwazigudde mugoza kizo sazi postinze kuba nadde mmanyi lwaki 1 babadde baagala bakwate Kyagulanyi bamuteeke mu kkomera bamuteekeko emisango gya treason then Besigye ajenga dangerous substitute nga temulina option yonna muwe Besigye obululu nga muli vejinga nti Kyagulanyi ali munda Museveni bagende mu kalulu Besigye oba yandibadde amuwangula batamuwangudde Museveni abadde agenda kukwata obuyinza abukwase Besigye mugambe nti okay obuyinza Museveni akkiriza defeat democratically obuyinza buwaddani Besigye mu kuba engalo but who is Besigye mu tusi 50 ya master plan Besigye mwene mukazi obiri wanyima kati bw'okwasa Besigye obuyinza Museveni batavuddewo gye tebatavuddewo n'abasigaddewo ani first lady wini byanyima mu tusi 50 ya master plan mwali kibadde bagenda obakula mwana temwakitegedde banoonya batuuza buyinza mu bantu baabwe nga tekuli Musoga tekuli Mutolo tekuli Munyankole tekuli Mulugwana tekuli Muganda network bata nisujuko atamotofu ayo jagisa ku mitimbagano emirala Museveni anoonya watuuza buyinza nga budda mu komiti yaabwe yatusima 50 ya master plan bwe kyabadde mwena mwati temukitegedde mwena mwati temukitegedde yabadde agenda bakuba omupiira
mujjukira omupiira gwa Maradona gwe yakuba Bongereza yali ya World Cup kiji Maradona yakubisa omukono guno golo nakuba Bongereza golo kati ye golo Museveni bali batubire Besigye teka Kyagulanyi munda Besigye ajja afune media play international play ajja yesimbewo nga mulina obusungu okukwata Kyagulanyi kati mulina any option mugamba nti kati Besigye yali oli republic badde mwangala kati bobuwa n'obusungu Museveni Electoral Commission erangire nti Besigye yakoze kiyawangudde Museveni yamire kola gambe ng'obuyinza bulaga basemateeka obuyinza mbuziza emirembe wadde bana Uganda Besigye yampangudde uzi Besigye is Museveni wini byanyima is Museveni kati badde banonya bawumuliza buyinza ne tubukuba yensonga lwaki olya mu odi esooka mulimu Besigye ng'akugamba nti abawagizi Kyagulanyi baalina be baali abaffe era gwe n'otabuuka gwe n'otabuuka mu odi eyo AI Besigye avuga nti abawagizi Kyagulanyi baalina be baali ababe gwe n'otabuuka katuza mukitegedde bulungi nnyo babadde batuzanya omupiira super kati Lukwago liruddawa bino byonna ebintu Charles Peter Mayiga Mpuuga Mapooga Abedi Bwanika n'akabinya kaabako n'akadipi block ne Museveni bonna abantu bano Banyarwanda batuula ekiro ne boogera ensonga zaabwe mwe gye mutali Mayiga ogenda ogamba nti Kyagulanyi by June next time agenda kuwe badde bakimanyi bulungi nti akomekereza mu kukomera obanga bamusse yabadde program Lukwago gwe kennyini okusinzira ku reliable sources zange mwatuula dda era nga mukimanyi the end of Robert Kyagulanyi Sentamu yabadde ya mwezi guno era nga mukimanyi obuyinza mugenda bugabana buli omu nga yeesetinze era you were so disappointed Lumbuye ne bamuyita abasambi ku social media abavudde ne balinkinga information era ne report ze mwalesemu nga abakabano ne zibalabisa Lukwago njagala ensi ekimanye n'akabinja kamwe aka PPF buli kimu ali mwakireke kaddanga mukimanyi era nga mukimanyi obuyinza buli mikono gyammwe nga Museveni agenda kukkiriza defeat awe Besigye obuyinza mukole government yammwe yonna nga mujagala Lukwago kimu manyi saagala nnyo kwogera nga tewaliiwo omuntu ategedde byenjogera Besigye azayita mbitu mu byofuzi bibira bimeka okutuka oteekawo FDC nyane jana teekawo ekibi obukulembeze bwe yalonda yamaze ataddewo yani PPF naye wali bade bamwogerako nga opposition leader Besigye opposition leader bamwogerako nga FDC ate nga opposition leader Besigye opposition leader ekirala bagulawo ekibiina kyabwe ekya PPF lwaki bwe bali bagula PPF akabone bakozesa ki bagula ekibiina kyabwe bakozesa kano bakwata simu ne bagamba hello Uganda watu banayoga twali mazo okunywa kazire fina nga tuyise Windows twali yadda mu simu yafuka Mystic Color nakati teri mu Uganda yakwata simu akabone bakozesa ki bali ku kitebe kyabwe ewa usima waluddawa kuba ekatonga ne bakwata simu akabone kabaka PPF simba kayita hello Uganda kumbe ffe twayita kodda tetwala kumanya basimu kuba network olumute zibira kuba tubanja kuno tubanja ko yate bakwe mutiyeni batu kule simu hello Uganda ffe nga twayita kodda tetwala kukwata masimu tulibako onyo ne bakomawo boyaza ku koti bakozesa kabonero ki lwamulese ku koti yakozesa kabonero ki bakozesa ki PPF yavuddewo yasigaddewo
njagala mbule tubadde na comrade yabadde bakomera ku military barrack ku military court Makindi ani yali agenze ku military barrack Makindi n'alekanirawo ani mun ku bana ba national ani yali agenze ku court ya military court Makindi n'alekanirawo nga bano bera bidde simu zabo kubalo bwachi bakozesa FDC bajja kubavuga speed nga temutegira bya bufuzi bino atamujja bitegira so Lukwago ne banno kimanye nti mu kampu zammwe tulinamu abantu baffe abatu wa information. Ladies and gentlemen, PPF kyekibira kya Besigye nene mu FDC bakyakikozesa kubanga bazanyisa amagulu abiri yensonga lwaki ne yakozeseza simu lwaki yakozeseza simu ye kati ekyokubiri omwami ono bwe yavudde awo n'agamba nti agenze Kenya okufuna ebintu bya Besigye ebyasigaddeyo ngenda balaga ka video yako ng'akiba ebintu bya Besigye naye njagala muwulirize TV eno byayogedde mubiwulira bulungi nnyo TV ya Kenya bino byayogedde muwulira wadde tamanyi luzungu mujja byevunga wulira kaddakiika 3 So you want to tell me that Ugandan security officials had the knowledge that Kizza Besigye was walking around in Nairobi, particularly in the Riverside area, dangerously armed? Not only were they aware of this, they trailed him and then arrested him in Kenya and transported him across the border, only to be presented before a Ugandan military court. All of this without the Kenyan government knowing what the Ugandan sleuths were up to? Wow. So what else are they doing in this country that we may not be aware of? In fact, might there be any other foreign security officials or mercenaries, for that matter, wandering about here like children in a plantation looking to pick guavas to eat? Further, assuming that this information may have some merit, isn't this a Kenyan territorial issue? A dangerously armed man is in the country. Isn't that a matter for us to deal with? To be specific, seeing as he was supposedly found somewhere around Riverside in Nairobi, shouldn't that be a matter for the Kilimani Police Division to deal with? I imagine it would be the Kilimani Division police officers to conduct the investigation and the arrest, present him in a Kenyan court, and then inform Uganda that they're holding their national. Folks, this whole incident smells off. Akugambye omuntu najja nayingira Kenya nga ine mmondo era nabera mu kibuga ine mmondo gatali wali amukutte kutolyamu naye ayo ko bya Uganda bayingira mu Kenya ne bakwata omuntu ne bamukomya yo Uganda nti Kenya efuuse kazanyiro ka bya bufuzi bya batemu bajja kuwamba na kutwala abantu nabuuza lwaki Kilimani police Kenya si yakutte Besigye ne mugulako emisango ne muteeka mu komera netegeeza government ya Uganda tulina munansi wamwe gwe twasanze nebyokulwanisa pamukutali eno naye ekyo teyakikoze nababuuza ani asiriwazaani n'agamba sitole eno yonna ewunyanga busabwa nte yaga nti eno sitole yonna ewunyanga busabwa nte ndowooza otegedde mu nkola ey'ekisajja kikulu ng'omuzannyo guyiise oba singa omuzannyo gwadde mutuufu William Ruto yabadde alina okujja okwadressinga eggwanga lya Kenya ne bannakenya ku kintu ekyabaddewo mukulu asirise tanyegga kubanga talina bwagenda kugamba bannakenya ku nsonga eno wandibadde okwata omutwalo gwa dola n'oguwalumbye n'alyako n'agenda ne yeebaka Ruto asirise alinga atali mu Kenya kubanga tasobola kukyogera tasobola kibuulira bantu nze najja ne breaking information eno bano banamoli be Kenya batandise okuba ebituli kati kwe kubuuliza yengo omukulembeze wa Kenya tannavaayo kwogera kigambo kyonna kubanga talina bwagenda kitandika ozamutegedde kiri kye nabagambye oba kye mbagambye kibadde bapulaningira omukulembeze waffe kubanga tebaagala wano nekyo ekyenjala mutegeere baakoze okunoonyereza nti ne bamala bagenda mu kalulu bagenda bakuba n'ebigere biveemu enjala bamaze okukola kye tuyita investigation ne research the moment ne bagenda mu kalulu bagenda bakuba n'enkoona enyo ku ttaka kati ekirala kikino diversion y'omukazi yazze okunabira ku Entebbe Road yaganye okukola ate omukazi mu Nyalanda okusinzira ku sources zange bantu baleeta ne bagenda bakola ebikolwa mu Uganda ne baddayo yaganye okukola ekirala ku lunaku olwokubiri Mawa aleeta amateeka gonna nga bwe baga planinga kati balina okuliyetinga diversion batuuka ku lwokubiri nga bayisa mukka mu kisero kyekyaleseza diversion zino zonna nga buli kimu kye baleeta
bafokasinga kubatera wibozi ng'ekimu kikwate bwe vu kulwokubiri mawaleeta amateeka gonna genda basomera omuli n'eryokujjawo okulonda ku bannansi nga parliament yeyina okulonda bagaleeta ku lwokubiri ze diversion zino zonna ezize era olwali lwa Sunday ssaawa ziri 3:31 Museveni either ku lwokusatu ku lwokuna ba ku lwokutaano musajja omutave mu kkomera agenda abeere uwe yeebake mission yayise temutumalira budde koti masho mudde musajja wa mwadde wewe kasanga ati atuule ali entulaze bulungi nnyo twakoowa tuli bako temutegana musime mugenda mwasimu wakoze PWS mbisime either lwakusatu oba lwakuna oba lwakutaano omusajja mujje mu koti mujje mu kkomera adde uwe yeebake temuswala tetuchabafaako mukole buli kimwagala either Wednesday, Thursday or Friday release Besigye and let him go back to his Kasangati mansion and relax. Don't waste time that you are keeping Dr. Kizza Besigye in residence. Don't waste your time. Release your man, let him go back at his Kasangati home and rest. Kubanga fetetu buli kimu tugenda kuba exposinga ne mukola mission edako area yise temutegana ku Wednesday oba Thursday or Friday moto musajja mwagende kasa temutegana muri samo kobera. Don't waste your time. Ekyo kyaganye ekyo nawo kimanyi Museveni kuoli Besigye kuoli wano kuba manyero zero yinza kuba ng'olina TV kulabira na smartphone ne wini byanyima kyaganye moto musajja mwadde kasanga ati atuule fete tulina buzibu mupulya bulungi nnyo ekyo kyaganye kati ono yabadde agenda okufuuka first lady kyekimuweerezezaawo nga tavaawo ono wulira waliwo abantu babapanga nti bagende nga bamulimbalimba batuuke bwe yatuuke Nairobi bajja n'emundu zaabwe nga bali mu kisenge kyabwe nga ye tamanyi ng'alowooza byakwogera birala ne bazimusibako nabagamba ntya mpozi mu kujja okulonkinga ekitabo ekyo nabagamba ku bintu byalina okufuna kwaliko emmundu mujjukira bulungi nnyo nabagamba ntya ku kunaku nabagamba mu bintu byalina okufuna mu kunaku lwokulu kwaliko pisto kati ono mukyala we alina okufuuka first lady wulya byayogedde wulya bulungi nnyo waliwo abantu babapanga nti bagende nga bamulimbalimba batuuke bwe yatuuke Nairobi bajja n'emundu zaabwe nga bali mu kisenge kyabwe nga ye tamanyi ng'alowooza byakwogera birala ne bazimusibako teyava wano nanuulu enyimagamba nti manyi mbasomesezza nnyo muganja otegera ebintu bino bajja n'emundu zaabwe ne bazimusibako nga bali mu kisenge ekirayiri yali tamanyi bintu byabwe kati njagala otuneka face nabagamba omuntu yenna alina sole face era ng'ali soft spoken ng'alina akalimi akasonoofu akoogera akakalu kyovula Museveni atuso tumala abaganda batalina bwongo ono omukazi byanyima nga yatulidde awo n'ayogera ogabambi bikira maali abambi mukazi kumbe musota salambwa atimba amira bumizi eno nswera ne buli akalo bamukutte n'emundu zaabwe bamusanze mu lumu eyo kafesi njagala batendeka abantu bano bategere kati gwe omuganda talina ngalabi bambi kati ne Museveni bw'ati omusanga politire convincingire n'oyo bonna yenkola balinaako ka sole face soft spoken okwo kwogera okulimu tu sweet n'ogamba walaayi ono mukyala kumbe bw'omuva mu maaso bw'oti ng'agikyusa kakuzanyire kafeesi ko kawulire waliwo abantu babapanga nti bagende nga bamulimbalimba batuuke bwe yatuuke Nairobi bajja n'emundu zaabwe nga bali mu kisenge kyabwe nga ye tamanyi ng'alowooza byakwogera birala ne bazimusibako teyava wano nanuulu enyimagamba nti beebo akuteeke watu n'ayogera n'akubuulira obuntu obuwooma ng'ayogera bulungi nnyo kafeesi ke kunoga bwe nva kwono ngende kwani bonna yenkola yaabwe balina kafeesi ka kitunzi n'olulimi lwa kitunzi kati bw'osanga nze bwombuye nga mbalukabaluka musajja mukambwe nnyo musajja oyo talina mpisa sanga ono
bano noza mutegedde kati bw'omala okulya byayogedde obudde bulungi manze mbawa reference naye nkuwa ne video okujjukiza kati katugende kwono omusajja waaka bano mutabani wa Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi so mutula Haji Mirundi yagenze Nairobi njala musaka muli byayogera mweke nyini njagala muwulire ebigambo byayogera ebintu byabadde akotte muteekawo comment nga sinaba observation yange ebigambo lukwago byagenda okwogera leero njagala mwekolera forensics mukatambe ka second sabiri njagala muntu ateke comment mu kintu kyategedde mbitu lukwago byagenda okulaga n'okwogera ulira aja tuse Nairobi. This is the luggage and the properties inside here, and you can see here we have his passport here. There are two passports. This one is expired. There is this phone and also this. Kaka badde njala mu observation biga byagenda okwogera n'ebintu byajewulira. This is the luggage and the properties inside here, and you can see here we have his passport here. There are two passports. This one is expired. There is this phone and also this. Mbode dakike mu commenting nga sinaba kolya forensics. Mu commenting nga sinaba kolya forensics. Oyo lawyer nani bena udde mbu musoke mukole forensics wa mwao. Towemula nabagamba towemula muntu tajja kutegeera. Olivia Katenda agamba ina passport nge yange gwoyise ekisooka gotwadde ekituufu. N'owokubiri Paulo Yiso olwaki alina expired passport nga atambula nayo. Neyaggwako lwaki atambula nayo. Njala bowa chance nawe mukoleko forensics. Kale sana baruza. Ekisokeraga. One. Otambula ne passport ya gwako. Ekyo kimenya mateeka. Nga tekola otambula bute nayo. Ekyokubi. Oina Besigye ng'omuntu mbu alina ordinary passport ya East Africa. Can you imagine bw'alina ordinary passport yaffe ya bulijjo ne East Africa gy'alina eya bbulu? Olaba kikola amakulu. Alisene essimu naye agireesa. Kati Lukwago nge yasoma mateeka. Kibayita crime scene okimanyi? Crime scene kibayita crime scene. Teri muntu atali wa police wa forensics akizibwa crime scene na kujja obizibiti ku crime scene. Kwako. Kamba zanyira nakana akatambi. Kawa. Omukulu atudde ku crime scene. Nawa briefing. Ali ku crime scene wadde briefing. We have finally managed to secure property of Dr. Kizza Besigye, which had been left at the Waridi Paradise Hotel, where I had been booked for the book launch of the Honorable Martha Karua, which was scheduled for the following day, Sunday. Unfortunately, when he had checked in on Saturday, he stayed there for about 3 hours, and he moved to Riverside Apartments, where he was picked from together with his colleague. Mukulu Elias Lukwago lawyer. Eggwanga lya Kenya okujjako nga nabo abakola by'amateeka tebagamanya. Crime scene tosobola kujjawo kintu kyonna. Mwandigambye nti gavumenti ya Kenya esiizinze omweyo for further investigation buli kimu ekyasangiddwamu tekivaamu. Tekisobola kuvaamu. Why it's a crime scene. Government ya Kenya n'ebitongole bya crime scene tekizibwa mbadde balina okuŋŋaanya buli kimu for forensics. Na yete wali report bwesebo ogenze mbuwako wafunye pawazi ofa n'okugya ebintu byagundi bya Kizza Besigye. Omukazi oli kyakubuuziza nti story yonna ewunya. Kati Besigye yafuuse fugofuuse wa forensics. Okimene n'ebizibiti. Kubanga bibira exhibit ebizibiti kati kuba kuwadde n'ebizibiti nga tuwa. Mwekoze ebintu. Tetugenda kulwawo. Tetugenda kulwawo. Mwe mbamaze kasita mutegedde ku lwokubiri mawe aleeta amateeka amakambwe
bano tubamaze eno PPF tujimaze era wiki no mutebe esije temutegana mutebe esije adewe Uganda tujja gifunda mu mujagala tugifundemu kubanga mubye temwagala kufiirwa bintu bya muje kibatawanya mu banyo kala ne kira kikino nafundikira watu gende maso teba kulia sent even a single coin just sinafuna proven evidence Besigye ayinza okubanga ina dual citizenship nga ne ya Kenya mweri kubanga Museveni okutwala Besigye mu nsiko ya mujja Kenya nga akolera mu Aga Khan International Hospital nga doctor era Besigye obulamu businga obadde Kenya wali wachi wakanamu sirina bujulizi bulaga nti citizen wa Kenya ne banga Besigye okuba myaka je kinana myaka je 7 nga jingira kinana Besigye yaberanga Kenya ebanga lyonna mpaka ole Museveni yamujjayo okujja mbuyekera kitegeeza nti Kenya ayinayo n'obwatayinayo butuuze ayinayo properties era nga mu Kenya abeera bamumanyi bulungi nnyo siye muntu kuga nti ogenda kumala nga kwatanga oyekolera ali mu Kenya tiyazisenda ku myezi 2-3 mpaka ndombeka ono abadde Kenya ebbanga lisinga obungi alibadde Kenya kati nga bakwata bafulume bati nane kirala nkyakinoonyerezaako nendoza kuno kuliko abantu abasoma mateeke Makerere ne Pro Development Center omuntu yenna nga wali mwaka gwe gumunero kwage Makerere ne Pro Development Center ng'olina information eri related nti omwami ono n'ebibuuzo baatulira mutuulire eby'amateeka please contact me to verify si confirming nti byenjogera bitufu olage okusinzira ku sources zenina zentandise okukola ku investigation abalinde okwaga omwaka gw'okusoma Makerere ne Pro Development Center kubanga nayintere ngamba n'ebibuuzo bimu bamukoleranga bikolere nesinza kuga nti nawe obujulizi nenga nawuliddeko naye nkyanoonyereza njabino kubanga engeri gy'okolamu ebintu ennaku zino ku expose nze nnyo okuva kuli bwe twatumanyi omanye enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okolesa obwerere bwayo teri munnamateeka amanyi mateeka n'ebiyinza okuva mu bumenyi bw'amateeka naye yenyigira mu bumenyi bw'amateeka teri munnamateeka amanyi mateeka nga yasoma constitutional law oba yasoma amateeka naye yenyigira mu kumenya amateeka omuntu yenna nga professional lawyer nga yasoma amateeka yakugamba nti ekyo tokikola kikyamu togenda mu kino kikyamu kino kimenya etteeka mu kawaliro bwe kati naye lukwago buli kaseera konna abeera mu kumenya amateeka kuno nolukwago yennyini kwali omuntu gwe bayita loya nga yasoma etteeka ng'alimanyi bulungi nnyo abeera mwegendereza nnyo obutava ku bulombolombo na nnono bw'amateeka ebintu omusajja ono byakoze ne byenyigiddemu walaayi kyandibanga liidi gye nnina yandibanga tuufu mutegedde waawo nja gifuna information awutuvuddewo njagala muwulire omusajja ono Omunyarwanda nga ne wabwe agendayo bali bwe tubagamba ano mwewunza abatwala ensi yaffe Banyarwanda amanya balina ga Kiganda nga ne wabwe bagendayo omwami nayogedde bw'ati bamuyita Mukasambidde Ulia byayogedde njagala ulize ebigambo bino gwe kennyini ofuna omutwe ogutandika ogukuba mu engolo ogutandika okutegera wulira Yuzi omanyinza amazaalibwa gange gabeerawo nga 15 October yalo wange yali antuddeko awo nga tugenze ne tujoga lwavaayo leeti kinasalawo lengamba enkya ngenda mwewumuza sigenda kukola naye simu kanjijjeko eddoboozi bajja amasimu ganzukusa nnyo so lwolwekyo enkeera nga 16 amasimu gavuga paka ssaawa 4 eyali akuba yali wamutawaana nnyo ye yayita ne mu sisitimu ye n'anoonya esitimu y'omukyala yo yali eri mu vibration bwe yanfunira
ebintu ebimu tetera byogera naye njagala okubuulira abantu twegendereza abantu betutambula nabo. Yali pulezidenti wa Uganda ne banfunira ku simu ya mukyala wange ne njogera naye nangamba Mbidde wali oŋŋambye ebintu bino musomesa busomesa naye baŋŋambye nti oli mu kwekalakasisa banyalwanda bange era wabadde weka baakuba amasimu mangi era mukyala wange akiwale ndowooza olwekiri waguwa gibawa yes baatuka ekiseera ne bakubira abantu ne bakubira ono n'agiba bakala ono munywanyi we paka ne bantukako omanye njagala nnyo byokisi byama kubanga omukulembeze w'eggwanga akkirizibwa okwongera n'abantu bakulembera ne mugamba obukiri bwa pulezidenti abanyarwanda ndi mukuba kutereereza n'okunnuma kinnuma kubanga olunaatereera balonda kwe ekibanyamugambira ddala nasigala nalwaki badayagala mbadde njagala baleme kutereera mbakakase ntandika okubajjuza bakukyayire ddala balonde ffe naye kati olaba kigenda kuvaamu nga balondaku nolwekyo eyakugambye nti mbeekalakasise kasanda eyo ripooti yakoze nkyamu namogeogegege ngenda kuyita era nemugamba ku nsonga yakayitana ngenda kuyita ne gurupu endala ntegeere ensonga ze mulegerawo okutwala ensonga ewa pulezidenti nga mumanyi yasembayo ne muteekayo ensonga z'obulimba bano je si bannayuganda bagenda ne ku embasi ne balonda eriyata kimanyi nti Rwanda erina polisi nti abantu abali mu diaspora nga bannarwanda bo balonda alolwokuba bagenda boogera lunyarwanda kitegeeza yemmwe abatumuha bangi nawano waliwo diaspora nga bannarwanda naye nga bakolera wano emirimu gyabwe bagagga nnyo ne gavumenti bamanyi bagiwa omusolo bavuga baasi bakola ki kati baasi bwekusanga wano n'ogenda kwembasa yammwe n'olonda balabayonze oba kayitanda nga tulonda bakimwononda omukulembeze mukimanyi abasembayo aba n'obuyinza obugaggawaza n'okwakuwaza aba n'obuyinza obuwonyesa omuntu n'akuwa sente zikujjanjabise e Canada ayinza n'okusalawo ate nekutta ne bakutta n'ogendayo omulimbe ng'omulimba ku nsonga ekwata ku muganda we. Mukulu Frederick Mukasambidde wasoma amateeka n'endowooza tewagayita. Teri muntu alina buyinza kulagira muntu mutta wabula amateeka ge galina obuyinza okuttisa omuntu singa omusango bagumusinze. Kyenva mbaga nti mwabasoma amateeka awamu temumanyi amateeka bwe gasoma nti alina obuyinza obulagira omuntu afe. Ekyo kikyamu ekyatekesaawo ssemateeka ne kkooti z'ensi yonna omuntu bw'abazizza omusango bamusomera omusango baleete obujulizi obumulumika ekkooti esalewo asibwe oba attibwe. Kati gwe mutandika okuga nti simanyi omunyarwanda munnamu alina obuyinza kyenva mutta abantu mu Uganda. Nti era alina obuyinza obuga omuntu agenda ajjanjabibwa e Canada olw'okuba muli mu sisitimu abamu bajjanjabira Canada bafiire mu Uganda. Muwamwe gye mutaagala kudda kubanga ne mubbayo waliyo amalwaliro agali ku international level mu Uganda tewali. Ewamwe gye mutaagala kudda waliyo amasomero agali ku international level ewaffe eno tegaliyo. Ewamwe gye mutaagala kudda buli kimu kitambula bulungi ewaffe tekikyakola enguudo zaafa amasomero gaafa ebyenfuna byafa abantu babatta abantu babawamba bakajja bannayuganda emitwalo 36 bagobeddwa ku mataka mu Buganda wokka. Mu Buganda wokka bakagoba abantu emitwalo 36 ku mataka ng'abajjako forcefully. Wabula bakugamba 36 ng'abaza omuntu omu alina endagaano oba nannyini kibanja. Nannyini kibanja alina omukazi, alina abaana, alina abazzukulu kuliko ne basquatters. Kitegeeza eno baabazze just mutu gwa muntu. Kitegeeza bakagoba abantu basukka mu kakadde ku mataka gabwe mu Buganda. Abagoba be baani? Be bamwe Mukasambidde. Kubanga mwajja kuwamba banyabo ne basema muli ejjuse bige byetwogera nga temwagala kubiddamu kubiwulira. Abasajja bano bajja n'ekigendererwa ekyokuwamba ensi n'okujja amataka n'okututta era ekyokututta batutta.
naye gwe tebakulowozesa nfe tusobola kutta mukasambidde tebakulowozesa nfe tetusobola kutta we can nayo si enkola yaffe Museveni tolowooza ffe tetusobola kutta eyo si enkola yaffe enkola yaffe njikubuulire enkola yaffe yeeno ate nze njagala nnyo okusiima abaganda twandibaddewa singa abaganda baali tebalindawo twandibaddewa abaganda baaniriza buli muntu era mu buganda ojja kutambula osange waliwo ekifo kye bayita mu kifumbira waliyo ekifo kye bayita mu kinubbi waliyo gye bayita mu kigwere atoli quarters naye nga bonna era babatwala nga baganda tebasosola naye baaniriza naye nga tekyenjawulo obulungi bw'abaganda abantu abamu babufudde obunafu bwabwe nti ebirungi bye bakola naye n'osanga abantu nga bali mu buganda muno nga basosola abaganda n'ogenda mu ofiisi emu ne badda mu lulimi olulala ate nga ffenna tukimanyi nti oluganda buli omu alumanyi era mbeera y'abo abamu abatayagaliza buganda oba abatasiima ekyo buganda kyeri okubanga balemesa oluganda okubeera national language ya uganda ekyo tukimanyi bulungi tibateekawo n'enteekateeka eremesa oluganda mu masomero naye nga tebe bamu bagezaako okutongoza ebitabo mu nnimi zaabwe ez'enjawulo ng'ate eno baagala kufiisa luganda so abantu bonna ng'omanyi nti nno buganda yakwaniriza lwaki naawe toyamba kwongera ku ttafaali buganda kubanga tulina okuzimba buganda kubanga buganda yatwaniriza ne tukola amaka mu buganda tubeera mu buganda buli kimu ekyakabi kiri mu buganda bonna abali baagala batuukeko mu buganda lwaki buganda kuva dda babadde nga banjawulo naye nga te bantu b'abantu nga baagaliza bannayuganda bonna so si kyakabi okubeera nga tubateekako embeera yo seri ne gurupu yo ensanafu bw'ozijooga totuulamu ntuule kubanga zimala ne zinoonya ekkubo we zirina okwetawuluza zimala zikulidde obulimaawa nfundikira Museveni ne gurupu yo ensanafu bw'ozijooga totuulamu ntuule kubanga zimala zirina okunoonya ekkubo w'okudda era zimala zikutta obulimaawa nga zibuka ekyuddeko Buganda lwazi ate Buganda mwoyo video ewedde tusinkane ku Lwokusatu saa zijja kuba bbiri ez'akawungeezi mukaba bankumbire nyongera obajjukiza ku Sunday nga lumu sijja kusobola kujja olw'ensonga ze mbabuulidde buli lumu December sikola kintu kyonna mba mpumudde buli lumu December sikola kintu kyonna nga mba mpumudde olw'ama wange mukama gwe yatwala so ku Sunday jja temunsuubira nti nja kujja mu program buli mulange Mengo sijja kusobola kubeerayo olw'ensonga eyo mukama bankumbira takomera mpeera mukama kuma bannayuganda bonna gye bagenda okunoonya ensimbi mukama akuma buli muntu yenna ali mu kubonaabona omussemu amaanyi omussemu okukkiriza nti okubonaabona si kwe kufa wabula omuwa okutegeera n'okumanya nti mu kubonaabona kuno ayigiremu bintu bingi nnyo si buli abonaabona nti afa si buli kintu kigira ku ssowaani olina okukiwanira mweyigirize engeri gye mwejja mu bizibu ate era mweteekemu amaanyi teri agenda kuteeka maanyi mu mbeera y'okusomoza mu nsi yonna gye muli abatannafuna mirimu abatannafuna byogera abatannafuna kyakulya abatasobola kusomesa baana bammwe mweteeke mu bigere mugambe nti tezifudde adda na lusogo ekiriwo kyekibeerawo tambula n'ekyo teweeyimba mu gwakabugu olw'ensonga nti ebintu by'amangu tebiwangaala nnyo ekintu ky'oyanidde otwala obuvunaanyizibwa kikuuma kubanga oba ojjukira engeri gye wakifunamu njala bategeeza mwenna gye muli abayita mu mbeera esomoozebwa oba basoomooza mugume era mubeere n'essuubi nti mujja kutuuka ku lyengedde buli munnayuganda alina gy'oli gye wagenda okunoonya ekigulira amagala eddiba buli kyokola kikole ng'okimanyi nti olina okudda ewammwe kubanga tebalira nsimbi ku nsi bbiri gye wagenda okubba tokubirayo nduulu kubanga bewabba si bafu essaawa ne basobola okuva mu tulo ne bakoze okukkiramu ne bakugamba nangedde wammwe sitegeeza okubba obwakkondo gye wagenda mu magulumero okunoonya ensimbi zinoonye nga bwojjukira okuteeteekanyiza obukadde bwo ewammwe n'okukola projekiti ez'enjawulo kubanga bajja kutuuka ekiseera bagambe munnange ddaako ewammwe wano tukooyeewo n'ebyokukola tulina bingi nnyo n'abantu baffe basobola okukola kale buli kyokola kikole mangu ng'ensi tenakwekyusiriza nga n'akuwa ekyokulya oba wootudde tenakwekyusiriza mukama nkusa ebintu byonna yawe bannayuganda buli omu waali asobola okubakka ng'ayita mu mbeera gy'alimu mbaagala nnyo mukama bankuumire mweraba